Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko, gwatanaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala like nga video, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nina omuntu eyambuuzizza nti kirungi okugwa omukyala Ebakuli. Olwo yakimbuuzizza naye ndaba nga kyetagisa okuddibwamu. Mwenna mukiwulire mwabali ku YouTube eno eyitibwa Kyayiti. Oli yambuuzizza nti kirungi okugwa omukyala Ebakuli. Ye ng'akirabamu obuzibu, akitya. Yabadde omwami ye yakimbuuzizza. Nenjagala mwenna mukiwulire mwabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kati ekintu ekyo kye yabuuzizza, yambuuzizza nti kirungi okugwa omukyala Ebakuli, tekirina mbuzi, tosobola kufuna bulwadde bwonna mu kamwa. Kati n'olwekyo mbadde nteekeddwa okumuddamu naye nenjagala nkiddemu namwe musobole okukimanya, okiwulira, mukiyige olwaleero. Kakati okugwa omukyala Ebakuli tekyandibadde kibi, naddala ng'omukyala oyo weekakasa nti omukyala oyo mulamu, nti talina bulwadde buno bwe tuyita bwa siriimu, nti talina kabootongo, bulwadde obwo bwe butyo. Awo tekiba kibi, n'ow'omugwa Ebakuli tekiba na buzibu ng'omwekakasa nti mulamu talina buzibu. Awo tekiba na buzibu, tolina buzibu bwonna bw'obeera ogenda kufuna. Naye ate wenzira ku buzibu bwe kirimu, obuzibu obukirimu, waliwo endwadde omukyala z'asobola okuba nazo wansi, nawe omusajja ne zikwata mu kamwa ng'entabwe evudde mu kugwa Bakuli mukyala. Kakati endwadde ezo, endwadde eddala olwadde obusooka, osobola okugwa omukyala Ebakuli ng'abadde alina enziku. Enziku yebeera ejja kukwata mu kamwa. Ekyo ky'olina okumanya. Singa ogwa omukyala Ebakuli nga bw'okiwulira nga bw'okitegeera, gw'omusajja, omukyala oyo n'aba ng'alina enziku, enziku ebeera ejja kukwata mu kamwa. Ekyo kyo njagala okimanye gwe omusajja. Ebibi byendiko ebiri mu nsonga eyo y'okugwa Ebakuli. Ekintu ekirala, waliwo obulwadde obuyitibwa embaluka. Embaluka obulwadde obwo bubi nnyo kuba tebuwona. Omukyala bw'abeera ng'abadde abulina wansi n'omugwa Ebakuli, omusajja obeera ogenda nabo mu kamwa, osobola obufuna, oba ne chance nnyingi ebufuna, babuyita embaluka. Obulwadde obwo bubi nnyo kuba tebuwona. Nja kuba mbubannyonnyolako, nja kukola video nga mbubannyonnyola, mbabuulira obubi bwe bulina n'enkwata gy'obufunamu. Gwe omukyala bukwata omukyala n'omwami, bukwata mu bifo bya wansi, babuyita embaluka. Nja kuba mbubannyonnyola mu video enaddako endala. Kakati tuli ku ndwadde ezo omusajja z'osobola okujja wansi ng'obadde ogudde omukyala Ebakuli ne zikwata mu kamwa ate ne zikuyisa bubi. Tusoose n'enziku, kyangu nnyo okukwata mu kamwa. Ekyo kyo nkikubuulira. Waliwo bwe bayita embaluka, n'embaluka kyangu nnyo okukwata mu kamwa. Ekyo kyo njagala okimanye ng'obadde ogudde omukyala Ebakuli. Ekintu ekirala ekisobola okukwata ye siriimu. Siriimu ye naye kyangu nnyo okukwata ng'obadde ogudde omukyala Ebakuli. Ekyo njagala okimanye. Bino bye mbabuulira bintu bikulu nnyo bibayamba ku bulamu bwammwe, omukyala wamu n'omwami. Ekusinga ddala omwami. Kati kirungi nnyo ensonga zo ne muzimanya nga bwe nzoogera. Bwe nkugamba nti bw'ogwa omukyala Ebakuli, ng'omukyala oyo alina siriimu, siriimu abeera agenda kukukwata. Siriimu akwatira bulungi nnyo mu kamwa. Okitegeera nga bwe mukimanyi nti olususu lwe tulina mu kamwa lwagala okwefaananizaako n'olw'owansi mu bakyala. Ekyo ky'olina okumanya. Lunafu. Kyangu nnyo okufuna amabwa mu kamwa n'oba ng'ogalina naye nga tokimanyi nti olina, ng'otuwulira naye nga tofaayo, oba ku lulimi. Kati n'olwekyo olina okwegendereza. Ng'omusajja abeera agwa omukyala Ebakuli, osobola okuggyayo obulwadde bwa siriimu n'ogenda nabo ne bukwata bulungi nnyo n'obufuna. Nabo kyangu nnyo okukwata ng'ogudde omukyala Ebakuli. Obulwadde obulala bungi, tugeze ne kandida yennyini asobola okukukwata mu kamwa. Bulungi nnyo n'omujja wansi ng'ogudde omukyala Ebakuli n'omufuna mu kamwa. Kandida, okitegeera, nkugambye enziku ekwata bulungi nnyo
ekukwata mu kamwa gw'omusajja ng'obadde ogudde omukyala Ebakuli. Embaluka naye esobola okukwata bulungi nnyo. Siriimu naye akukwata bulungi nnyo ng'obadde ogudde omukyala Ebakuli, n'akwatibwa ng'ayise mu kamwa n'omufuna mubiri gwo, wamu n'obulwadde obuyitibwa kandida. Endwadde ezo kyangu nnyo okukukwata, okitegeera ndowooza omwami. Kati n'olwekyo olina okufuba okulaba nti omukyala oyo gw'ogenda okukola ekintu ekyo alina okuba nga okakasizza nti mulamu, talina buzibu bwonna. Ebiseera ebisinga singa obeera owulira omukyala nga akawoowo akamuvaamu wansi si kalungi, tekyandibadde kirungi mu gwa Bakuli. Ekyo nkikubuulira ggwe omwami, okitegeera. Singa owulira akawoowo akava mu mukyala oyo wansi nga si kalungi, ekyo kiwulire bulungi. Kyetaaga omukyala oyo asooke yejjanjabe bulungi atereere, omanye nti talina bulwadde bwa bukaba bwonna, talina wadde n'akamu. Neyeekebeza bulungi, namanya nti sirina siriimu, naye neyeekebeza bulungi. Kati olwo osobola omukola ekyo kyombeera mwagadde, ekyokugwa Ebakuli musobola okyekola, tewali buzibu. Naye ekizibu ekiriwo mwenna sayidi zonna, omwami n'omukyala, temukigeza ne mukola ekintu ekyo nga temwekakasa bulamu bwammwe. Ekyo nkibabuulira, mwenna mba mujja kufuna obuzibu, mujja kukwatibwa obulwadde obw'obulabe nga buyise mu kamwa, okitegeera. Kati n'olwekyo kirungi musooke mwekebeze ku nsonga eyo. Ndowooza yadde abuuza ekibuuzo ekyo kitegedde. Nkugambye nti singa omukyala abeera nga mulamu bulungi nnyo, nga naawe tolina buzibu, naawe ng'oli mulamu, tekiba na buzibu. Musobola okwekola kyonna kye mwagala, okitegeera. Naye obuzibu obukirimu era ekizibu eky'amaanyi ennyo, endwadde ezo ez'obukaba ezo osobola ozijja wansi n'ozifuna nga ziyise mu kamwa. Endwadde ezo ezisiigibwa ezo ezikwata amangu, kyangu nnyo okukukwata nga ziyita mu kamwa n'ozifuna mu mubiri gwo, kyangu nnyo. Kati n'olwekyo gwe wenna abeera gw'omukyala Ebakuli olina okwegendereza. Naawe omukyala abeera akola omusajja kye kimu, mulina okwegendereza, musooke mwekebeze endwadde ezisinga zonna, naddala ezo ez'obukaba wamu ne siriimu. N'ekirala, omukyala okulya nga akava wansi si kalungi. Obubonero obubeera bulaga nti endwadde z'obukaba ozirina. Singa obeera ovaamu kwegamba akawoowo akava wansi nga si kalungi mu bwangu obw'ekitalo, ebiseera ebisinga kiba kirungi n'onoonya ku ddagala ne wejjanjaba. Kiba kiraga nti toli bulungi, kyetaaga owejjanjabe kokko, wejjanjabe. Mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko bingi nja kuba mbabuulira. Kati n'ekyo mukitegedde nti okugwa Ebakuli kirimu obulwadde obw'amaanyi bw'osobola okufuna nga buyise mu kamwa n'obufuna mu mubiri gwo. Ate n'ekirala ne mbalaga nti kirungi singa obeera nga mwenna muli balamu, kiba kirungi, tekiba na buzibu. Mwebale kubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.